Ampuliriza getugede nako olunaku olwaleero mawulire ganjawulo nnyo kwago getuzze nga tulaba. Kaakati nno Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu amagye gamaze okubeera nga mpuliriza gamusalako wali ejjinja era nga gano kuliko jjati kuliko poliisi SFC Beppo n'abalala. Wabula nga sinakutwala mu nsasagge ekkooti y'ensi yonna emaze okukawaŋŋamula ku General Museveni ne Mukiibi ono atambulira ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu akabwe kandibanga kaweddemu. Mukiibi n'abalala bangi amanya ganokoddwayo munda mu poliisi y'eggwanga Uganda. Kaakati ebigambo byongedde okubonoonekera. Wuliriza nnyo nga sinaba kubeera nga nkwongere mu nsonga ennene nnyo nabe agudde munda mu NRM. Kaakati nno njagala nsooke kukomyewo katono nnyo kubanga ebintu bingi ebirimu bannayuganda oba oliawo gwali eyo byotasobola kubeera nga otegera. Kaakati nno obunkenke bwongedde okubeera nga bulabikawo mu kibuga Masaka. Mwami Kyagulanyi engeri gy'agenda okubeera nga asalako Masaka enkya. Kaakati obunkenke buzze waliwo abeekwese waliwo abadduse mu kibuga Masaka. Wuliriza nnyo akulira akakiko k'ebyokulonda mu NUP akawaŋŋamudde aleese bwino wa NRM ku General Museveni ogenda kutya abantu. Kati wuliriza njagala nsooka ensimbule nkugirewo obubaka buno katono nnyo nkwegayiridde nnyo. Sooka oli obubaka buno tukomewo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tetulina kyakuwa mu mulembe guno batukwata batutta batusiba abasajja bano tebalina kisa abasajja batemu. Otambulira mu tiyagaasi otambulira mu masasi otambulira mu bulabe naye osazeewo oyimirire olwanirire ekituufu olwanirire eddembe lyo olwanirire eddembe ly'Abannayuganda. Njagala okwebaza weebale nnyo okwagala gwanga lyo weebale nnyo okuyimirira. Tetulina kyakuwa nze magezi sina kyakuwa naye okukusabira obuwangazi okukusabira nti bino byolwaniridde at least obirabeko olabe ku buwanguzi olabe ku bibala ebyasitwageno gyobaddemu. Tetulina kyakuwa ng'abavubuka b'eggwanga lino tetulina kyakuwa naye weebale kuyimirira naffe weebale kwagala ggwanga. Obulabe bw'oyitamu amasasi bw'oyitamu tiyagazi bw'oyitamu naye era n'okeera bw'olina amaanyi ng'ogamba nina okulwanirira kyenzikiririzamu. Tetulina kyakuwa ng'Abannayuganda. Nze magezi njagala okugatta eddoboozi lyange ku Bannayuganda n'abavubuka abangi abali mu ggwanga lino nga njagala okukwebaza weebale kuyimirira. Tetulina ng'affe Abannayuganda tulina kyakuwa abula okwebaza otuli ku mitima. Tewali nsonga egenda twagaza Mwami Museveni mu mulembe guno nga tuli baana bato. Tewali nsonga egenda kutimiriza kusapootinga Museveni ku myaka gyonna ana atulemeddeko atuvuze bubi atutta atusiba. Naye njagala okukwebaza weebale kuyimirira weebale kulwana n'oyita mu masasi n'oyita mu bintu byonna era n'osigala ng'okyatambula enkeera n'oddamu n'otambula oyogere message etuuka eri abantu. Respect nkuwa ekitiibwa nkusaamu ekitiibwa Mukama akukuume Mukama akuwa omukisa. Sitwaga eno mazima ereete ebibala nga tukulaba ng'okulembera eggwanga lino muli mukulembeze bw'eggwanga lino kyekkyokka Katonda kyayinza otusasula okutuwa omukulembeze ate tewali agenda tufoosiira tewali agenda tukaka kwagala muntu getwagala ate tewali muntu agenda kudictatinga ni pulezidenti alina okuddako. Ffe Abannayuganda ffe abalina mandate nga tukyalina obuyinza nga tukyalina amaanyi nga tukyalina amagezi tugenda kukuwagira n'obulamu bwaffe bwonna. Ffe tuyimiridde magezi nyimiridde nga ngamba His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe mpagira gwe ngenda okuwagira ate tewali agenda kunkaka kuwagira muntu yenna. Mukama akuwa omukisa Mukama akukuume Mukama abeere naawe Mukama abeere naawe era tukwagala nnyo. Respect Mr. President. Kale tukomeyo mukwano gwange mpuliriza yessawa Torontoke Luogome. Kaakati nno obaka owulidde kaakati nno nga sinaba kubeera nga ntandulula ku bigere okubeera nga nkwongereyo mukwano gwange mpuliriza. Nja kusaba n'obuwombeefu bwanga oli mpya osooke osubscribinge bw'oti okone ne ku kade buli vidiyo zeteekayo nga eno obeere ng'oziraba obeere ng'ozitegeera. Kaakati nno n'ensonga eyo nga tugimaze sooka okone ku like oba vidiyo sooka ogimpera ekigalo esobole okufuna mileage etalaage ensi yonna. Kaakati nze nsimbudde mukwano gwange mpuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso obunkenke okutya okulya n'okomba essowaani nga baganda baffe bangi bakyakubwa tiyagaasi bakyamenyebwa bangi. Kakati essaawa yonna tumanyi batambulira mu kutya. Wulira ebigambo bino nga twakamala okulaba poliisi ng'evaayo ng'etegeeza ensi yonna nti ekikwasa abawagizi aba Mwami Kyagulanyi boolaba abatambula naye ye procession aba boodabooda gye bakola mu kkubo. Ampuliriza nkuleetedde akatambi kano osooke okeetegereze. Bano bonna boolaba babadde ku procession eraale nga ya NRM era nga bw'obalaba nga batambulira mu kkubo kirindi nga tewali abagambako nti oba wowayi obadde eno obadde eri nga bw'olaba konvoyi eyo yonna ezibya oluguudo olwo yonna ya NRM okuva ebule n'ebweya. Kyannaku nnyo bo bano
tebamenya amateeka naye aba NUP be bamenya amateeka. Twabagamba ku AKTV Media Uganda tujja kubeeranga nga tubawa ensonga zonna ezo ezinyigiriza omuntu wa wansi obeere ng'ozitegeera osobole okubeera nga okimanya nti mukwano gwange mpuliriza ebigambo obeereeyo nga tobitegedde naye nga bagamba nti omuntu akola bw'ati naye ng'ate nabo bennyini kye bagamba abantu nabo kye bakola. Ensonga eno mpitirivu nnyo obunene bwayo obubi bwerimu. Kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ampuliriza olukwe nga Dr. Kanukiza Besigye kimaze okukakasibwa abadde nga avaayo okulaga nti avuganya n'okulwanyisa Mwami Museveni okumujja mu ntebe y'eggwanga Uganda. Kaakati ebintu bikyuse okusinziira ku mawulire genfuna mu nsonda zindaga nti Mwami Besigye ono bulijjo akikolanga dikoyi okusibirawo Mwami Museveni abeere nga atuwuddiisa Mwami Museveni atukala kati empaka lwalifa. Bino byonna bigwiriddwako ng'omusajja ono amaze okubeera ng'atwalibwa mu kkomera e Luzira era ngenda kuwa bwino naye kennyini mu bigambo bye ng'ayogera ku nsonga zino era yavaayo n'ayogerako ne ku bigambo olumu n'agamba tosobola kukuba bukubi kalulu olowooza nti kanajjako Mwami Museveni tulina kumulwanyisa n'amaanyi kyokka nga yaze yeesimbawo enfunda ezisukka mu 3 ng'alaga nti akalulu ate kasobola okujjako Mwami Museveni. Bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo akakiiko ka UBS ampuliriza waliwo ebigambo ebifulumye nga tulekedde akalulu ka 2026 ebyagala okujja ku mulamu abannansi era ng'ekitongole kino kya Uganda Bureau of Statistics ekibalirira n'okutunuulira n'okulondoola ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda abantu babikkiriza oba tebabikkiriza era nga kino kivuddeyo ne alipoota ampuliriza ogenda kugiwulira ogenda kutya abasajja bano nti abasajja baatya nnyo. Byonna bye boogedde wano mukwano gwange ogenda kukwata ku mumu wabula kansooka kujja mu mboozi eno ey'ababoodabooda bano aba NRM abasandadde mu luguudo tukomewo. Banaye njagala mumpitire useful idiots zino wammanga omuli Lusoki omwogezi wa poliisi, omuli Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda, omwogezi w'amagye Felix Kulimbaje n'abalala mwenna mwalaba ekiragiro poliisi kye yakamala okuyisa ennaku 3 emabega oba 4 ng'egamba nti ebbaanize processions zonna ku bantu bonna abali mu campaign oba presidential candidate oba MP oba ani oba wa magombola babaanize processions. Twagala muveyo mutuule basajja mmwe processions mwabaninga za NUP zokka oba kino ki ezo boda ziri mmeka obungi bwazo ziri mmeka mutulageewo ekkubo lye baleseewo abalala abakozesa oluguudo eryo we bayinza okuyita. Olwaleero tuli Kayunga bakubye abantu tiyagasi okuva kusezibwa mpaka awali olukuŋŋaana nga n'abayimirira obuyimizi kukuba kuba ebijambo babakuba tiyagasi. Boda ezo nkulembeze byakatasa tetubamanyi muwendo zonna bazikutte baziwambye bakubye abaana ba boda emiggo bazibasuuziza ku makubo babatadde mu bijafa nga babatutte nga bagamba mubali mu kuteeka kiragiro kya poliisi mu nkola ekya processioni. Akasajja ukavayo ne kagamba bakaali katamidde simayina kumanya omuntu yene yesimbyewo ajja kutambulanga yekka abantu abasange ku lukuŋŋaana abasange ku venue wagendo basi waba basinkana. Kino kiki bana Uganda nabagambi eno yesawa buli muna Uganda yenna buli akakasa nti oli muna Uganda eno yesawa okutekinga responsibility kubigenda maso mu nsi yo. Mulekerawo okufuuka bakyesirikidde nga abasajja bano bamenya amateeka nga tutuna butunuzi bwe tuti ebintu bwe tulina okuvaayo tubirage eggwanga abatabimanyi babimanye bangi bajja okusiriwaza ng'ekikubye abantu bakyagulanyi poliisi yagaana procession lwaki kyagulanyi akyatambula n'abantu bino nga tebabiraga abantu bano ani abakuba bano nga tewali abakuba. Twagala bagenda okujja okwesirwaliza ku TV ne ku radio nga bajejemba ebyekisubi bajejemba ng'abantu be babigamba bakimanyi bulungi nnyo nti nno abaabwe bakola processions nga bwe mulaba bano ababoda bonna obungi bwabwe olabye wa poliisi abastopinga olowooza singa aba NUP be babadde bavuga pikipiki ezo bameka baali badde bakafesa ne baali badde batomedde obutomezi kubanga poliisi etomera n'abatomere bade tukola bino ebyekisubi bana Uganda tustukiremu mbakakasa wallahi ne mumala mukusula step omulundi guno ne Museveni nadamu nabera president wallahi bajana tulise empitambi nze mbabuulira olaba bino ebyekisiru babikola bakyeguyo balonda awamu nga babeguyo balonda bagala akalulu nera bye batukolako watya nga teri agenda kuddamu kusaba kalulu bajja kulisa empitambi teka waga mugeza ne musirwane mudamu ne mulonda abasajja bano. Kakati nno ffe bwe twogera ensonga ebiseera ebisinga
bagamba nti abo boogera ki boogera nga baani wabula twabagamba tujja kuvaayo tuberenga ensonga zonna tuzaanika bulungi nnyo enseberenga ezitegeera ebigambo mberenga mbiraba oba oli awo musobole okubeera nga mwawulawo lwaki mukwano gwange mpuliriza mmwe kennyininyini abaali eyo temmanya nsonga ntuufu wabula bino byonna nga bigenda maaso nga bwe nkutegeezezza Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe yabuvuddeko ono yakwatibwa munda mu ggwanga ery'e Kenya ku bigambibwa mbu omusajja ono yali aseketera gavumenti eya Mwami Museveni era bino byonna nga bigenda mu maaso okusinza ku mawulire ge tufuna galaga nti Mwami Besigye akyali munda mu kkomera eruzira mu Upper Prison era nga kigambibwa mbu ono yafunirwa n'akasenga kake mbu mwe yasibibwa okusinzira ku bigenda maaso ampuliriza munda mu ggwanga Uganda kakati bino byonna nga bigenda maaso waliwo amawulire agafulumye okusinzira ku nsonda nga ziraga nti Mwami Besigye ono okuva le yajja mu kwagala okulemesa n'okwesimbawo kwa Mwami Museveni oba okumuwangula ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda amawulire galaga nti Mwami Besigye ono ebikolwa bye tebibadde birambulukufu nnyo nga boolaba abantu abasookawo nga boolaba bali Haji Elias nga boolaba bali Haji Nasantege Sebaggala abasookawo ne baga nti tutadde ettaffaali ku Dr. Kanokiza Besigye mwenna mulonde Besigye tusobole okuggyako Mwami Museveni kaakati kino Besigye kye kimu ku byamulema okwatula bwe yalaba nga Mwami Kyagulanyi azze ate nga w'amaanyi omusajja ono yakona omusajja ono yakunira omusajja ono yabunira n'agaana okusitula omutwe gwe n'agaana okukwata ekigambo kye okukiteeka ku Mwami Kyagulanyi nti naye amutaddeko ettaffaali ng'omusajja Haji Sebaggala bwe yali muteekako n'abagamba bannayuganda bonna mulonde Besigye nze sikyesimbyewo kaakati Besigye bw'ateesimbawo yagaana okukyuzinga Mwami Kyagulanyi kyokka nga yakimanya nti n'essaawa ezo Mwami Kyagulanyi ye yalina amaanyi amangi ennyo agasinga mu baali bavuganya Mwami Museveni naye omusajja ono yabunira n'akunira n'agaana okubako kyakola ku nsonga eno eya Mwami Kyagulanyi kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza era ono yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza ensi nti akalulu obululu tekasobola kuggyako Mwami Museveni akalulu obululu tekayinza kuggyako Museveni tulina kubeera nga tukola enkola endala ennyo so si akalulu era ono kigambibwa mbu yasangibwa mu ggwanga erya Kenya mbu yali amaze okuteekateeka olukwe olw'okuwamba gavumenti eya Mwami Museveni era bino byonna nga bigenda mu maaso mbu ono yali amaze okuteekateeka enteekateeka namutayiika enteekateeka ennene engazi era nga kigambibwa nti ono teyali yekka wabula ekisinga okubeera nga kikwewunyisa be yali nabo ab'enkizo tebasobola kubeera nga babakwata bakwata yekka ne bamuteekayo eruzira nga kigambibwa nti Mwami Besigye yali ateeseteese okuvuunika gavumenti ya Mwami Museveni ng'akozesa olukujjukujju oba oliawo n'okutirimbula oba okusanjaga okusaanyawo ne Mwami Museveni kennyini amutire ddala adde mu ntebe nga kitegeeza nti Mwami Besigye yali alina emirimu ebiri omulimu ogw'okuva e Kenya ajja ayingire akube gavumenti agiwambe muntu omu bw'amala okuwamba gavumenti era afefette Mwami Museveni amulumbe gye yali ali yonna asooka amutte olwatere bulungi mu ntebe wanumanizi ame ng'alina okukola ebyo byonna kakati kansooke nkuwe ku mboozi eno katono nnyo bino tubiveeko tukomewo obadde ogambye nti 2021 yesebo Dr. Besigye teyajja mu kalulu yesebo yali amaze okugamba nti ebyakalulu tebikola sirowooza nti waliwo alowooza nti 2026 akalulu kajja kukubibwa balangirire nti Mwami Museveni awanguddwa bategeka omukolo ekololo ajje akwase amuwangudde obuyinza addeyo mu kyalo ekyo bw'obanga waliwo akirowooza bw'atyo era nkugatta mu bali bannange bembadde njogerako bempita abasiru in fact ne bw'aba muhoozi mutabaniwe tasobola kumukwasa tasobola kumukwasa naye ne bw'aba oli tajja kumukwasa nti Mwami Museveni tasobola kukwasa mutabani mukulembeze wa ggwanga anti era kyamuleetera oli naye kugamba nti standby generator tosobola kugitandika nga nsanaze kwegali so alina okulinda eryenzikire alyoka akoleeze so 26 bwe kabanga kalulu kukuba kalulu oyina akalulu gwe agenda ne balonda ku polling station naye akalulu kapapula ke bakuwa oba buyinza bw'olina nti kyoyagala kyekinakolebwa n'akalulu kennyini tetukayina kubanga akalulu buyinza bwakusalawo abantu mu Uganda obuyinza obusalawo tebakola ki tebabulina
ate bandibadde nabo ebigenda mu maaso nga bino byolaba mu parliament ebigenda mu maaso bwebityo nga babiraba gwe mu explanation yo eraga amaanyi gaali gamuwedde tudde bwe tutuula ku TV mainstream TV n'ebibuuzo ebibuuzibwa biraga there is a gap eriwo olw'okuba Besigye ali mu kkomera ate kati gaba gamuwedde gati yanga buli omu agamba Besigye abakuba abweru singa kati ekintu kika nnyo ekyamazima ne Dr. Besigye kennyini yonna w'omunenyezaamu Kyagulanyi yasinga okwetaagira Dr. Besigye mu 2021 yali wabweru naye yagaana okujja yadde okwogera nti mulondaani yagaana omuwa ettaffaali alinyireko naye kati ekyo mu byobufuzi ate Kyagulanyi teri yamukola mu 2021 Kyagulanyi yali yeetaaga nnyo endorsement eya Dr. Besigye era yali wabweru bwe yeetaaga eya Haji Nassan Tegese Baggala Haji alagidde Besigye n'atagikola Besigye teyagikola kati ate ekyo Kyagulanyi kyamuwagala mu byobufuzi njagala nkuwulire na kino olwaliro nti ebyobufuzi eringa business waliwo kye bayita political capital wa political economy nti mu byobufuzi omuntu akula nga bwolaba business ewo gye watandika bwekula tiwatandisa kakadde nejja mu kakadde kamu emitwalo 3 neyingira obubiri neyingira 10 negenda mu kakadde 10 paka mu kawumbi kati n'ebyobufuzi bwe kiri ojja okulaakula mpola business olumu ekula olumu egwa kati Kyagulanyi political capital gwalina olwaleero ye kennyini yeetandika from scratch tolina kugamba nti ono yamuleeta kati ate waatuuse kimuyambidde ddala Kyagulanyi asobola okuva e Kampala n'agenda Arua n'akola laale nga yekka yaliko nga talinaako waddemu talina kasiyano wadduliweeyo kati ekyo mbyobufuzi kikuyambira ddala nti obudde buba butuuse osobola okufuuka kingmaker w'eggwanga lyonna katolina akuba ku mukono yadde sabagamba nti obutabawo bwa Besigye babeera just balina kye baagala oyisaawo baba balina kye baagala kuyisa kubanga n'obutabawo bwa Besigye tebulina kye bwayamba Kyagulanyi yagenda mu mbeera yaliwo yonna najja n'ababaka ba parliament omusa bagenda mu 6 nga Besigye wali wabweru ng'ate tamuwagidde ate nga ne Besigye we yabeererawo atabo teyabafuna ekyamazima boddeyo n'ogoberera byonna series ezibaddewo oyinza okulowooza nti Kyagulanyi byofuzi byawno yali alibaddewo emyaka egisukka 10 naye ekyo nange ennaku zino ngenda nkigula nalina benda ninkigamba ku ghetto structure eyajja eno Ddamulira n'emmeja kuteesa ekyamazima wali ozzeekaawo nawe n'okyebuuza ennaku zino bagenda mu ghetto nga bagula abaana naye Kyagulanyi gundi ya ghetto yagitandika mu 2004 n'afuuka ne ghetto president naye kati kitegeeza constituency agirina yalina okwolesebwa okwekyo n'ate kimuyamba emirundi ebiri nti Kyagulanyi ebyobufuzi yabijja ku muna byabufuzi ngola Besigye nti babeeranga ku ye yekka na Ingrid Kyagulanyi olutabaalo yalugabanya mu bifo ebyenjawulo ate nga n'olutabaalo gyalugabanyizza lugenda kumuyamba nti General Museveni alina kuluteekamu ssente okugeza ennaku zino bono n'obukadde 350 buli ku ghetto gye bagenda nga bateeka ssente ezo mu ssako nina akanduko ke nali ndaba esebo n'ogamba Kyagulanyi we yali atandika political party ye oba NUP oba People Power yamanya abantu b'ensimbudde nawo mulimu ab'okugulwa gwe n'ogambamu n'ategekawo ab'okugulwa ng'era yakitegeka nti bano bo mbakuteereddewo osobola okufuna ekyokukola bwe kiri njagala nkuwa example ya lutalo mu lutalo kati woddayo n'osoma entalo omanya engeri gy'olina okukwatamu ebyobufuzi mu 1368 waliwo olutalo wakati w'aba Kasitira n'aba Portuguese kati bakasitira balumba aba Portuguese Kasitira be bavaawa nabo bava mu Portugal okay bakasitira bali bava mu Spain konsalo ya Spain ne Portugal kati balumba aba Portuguese kati mbisa biri ebyedda bazimbanga ze bayita zi fortress nga gubanga gukaso mwebekwekanga ne bagala bigeti kati bali baja ne balumba bano ne bakola kibayita siege ne bajetoloola ne bamanya nti bano bagenda tuuka baveeyo ng'enjala ekola ki ebaluma kati omu ku jeno yali akulira baneena be baali bawambye baali basazeeko yakimanya nti engano gye balina oba emigaati gye balina kigibamazaako wiiki n'abagamba fe ababadde nga bali ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya tugenda kutandika kulya omulundi ki gumu naye nga bakwatamu emigaati eminene ne bagikasukira bali abali ebweru oba kitegeera abali ebweru batya
kati bali abali ebwero bali babasazeeko ababakuuma baagala okubatta kati bali balowooza nti bano emmere gye balina era ke bamazaako n'emyaka ndi nyingi nnyo engeri gye batandise okukatusukira ki emmere emigaati batandise natuwa ku mmere era bali trivinga ne batambula ne bagenda naye nga yali psychological warfare kuzanyira ku bwongo bwokategedde nkategedde ekyo Kyagulanyi akikola emirundi mingi nti ajja nakuteerawo embeera gwe ey'okwonooneramu ssente ekyo yasooka kikola ku bayimbi yalookinga General Museveni n'amulookingisa obwongo bwe n'amulowooza nti abayimbi bali abalala b'amaanyi okwenkana ye ate ekitaliiwo naffe kennyini tukimanyi tukirabye ne mu kampeyini zonna tubalabye abali ku sayidi emu nga bayimbi bagenda ne bayimbira abantu abazze ne balemwa n'okuwuba adde omukono ekyo bwe yavaawo kati ennaku zino ne badda mu ggetto ne balowooza gy'alina amaanyi ne bagenza okugenda mu ggetto nga Kyagulanyi olutalo yalujja mu ggetto n'alutwala mu kyalo ali wansi mu kyalo ddala ku bantu gyali kati baligenda ate okuddayo mu kyalo ng'ate ero Kyagulanyi mu ggetto ate akumyewo nga ne bano bennyini nnyini sente ze baba baazirya zaggwawo kati mu byobufuzi olina okuba nga opponenti wo omufisiza obudde n'abwonoona omufuula bize mu nsonga ezitaliimu opponenti wo tolina mmuleka nga ali buli kiseera ali free olina omukulyetingirawo ebizibu abisolovinge naye nga tagenda kukwata mu nsawo ye ekyo Kyagulanyi akikoze bulungi n'akimasitalinga kakati nno bigambo ya Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe ye yabyogera mu bigambo bye ng'ategeeza ensi ng'akalulu obululu bwe katayinza yadde sekendi n'emu yadde dakiika n'emu okuggyako mwami Museveni okuggyako ngaliwo enkola endala yonna eyitiddwamu naye mbukka akalulu kaali tekayinza kubeera nga kamamulako mwami Museveni bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu kibuga Masaka obunkenke okulya n'okkomba essowaani ampuliriza kaakati byeyongedde ddala era nga bino byonna bijjidde mu kifo oba mu mbeera nga mwami Kyagulanyi olunaku olw'enkya ayolekedde okutalaga ebitundu ebyo eby'e Masaka ne Masaka City wabula nga bino byonna bigenda mu maaso waliwo ennambika eyasooka era ng'ennambika eno yali emaze okukinoganya butereevu nnyo nti mwami Kyagulanyi yali waakwotera mu bitundu ebyawali ekako olwamala okwotera ekako atabaale atalaage ebitundu ebirala ebyetolodde ampuliriza mu Masaka omwo mpaka ku venue we yali agenda okubeera nga ayogerera wabula bino byonna nga bigenda mu maaso kaakati nno ebigambo byamaze dde okubeera nga bikyuka okusinziira ku nkyukakyuka ezaakoleddwa nga mwami Kyagulanyi tagenda kutandikira ku venue eyeeri gye yali asookeddeko ku luno yasazeewo ne baga nti venue tugenda kutandikira ku y'e Masaka wali eri ku ssaza ku mbuga enkulu ey'e Masaka Ssaabasajja Kabaka gye yasalawo naga nti abazzukulu bange bagenda awo we baba babubennyonnyolera ensi etegeere bye baagala okukolera Obuganda n'okukolera ensi yonna kaakati nno okubutaabutana bwetyo nga poliisi emaze okutuula ne draftinga luutu entuufu mwami Kyagulanyi mwe yali alina okubeera ng'ayitira okugenda ku venue eyo okwogerera kaakati nno ate mu mbeera y'emu bwe bamaze okubeera nga mwami Kyagulanyi ne management yonna eya NUP e Masaka bakyusaamu ne bagamba tetugenda kutandikira eyo tusazeewo tutandikire ku ssaza wano kaakati olwo amakubo gali ampuliriza bamaze okubeera ng'ate poliisi eddamu okutuula ekyuse ate erambike bupya mwami Kyagulanyi nkugambye nti akasattiro obunkenke buyitirivu nnyo nga bampuuga n'Abedi Bwanika baddusedde e Masaka era okusinza ku mawulire galaga nti abasajja bano bamaze dde okwesolosa mu kibuga Kampala ng'ebinaddirira tebabyeteekere era kigambibwa mbu bano tebalinayo laale n'emu olunaku olw'enkya mu bitundu eby'e Masaka anti kati bano baategedde nti ne banaakubayo laale mu bitundu ebyawali Munyendo Mukungwe oba Kimanya Kabonera tewali muntu n'omu yadde omulema agenda okutawaana okugenda ku laale zaabwe kati bano kye baakoze olunaku olwaleero baasazeewo ne baluvaako ne bayotta buyosi ne besolosa ekibuga Kampala wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mpuuga oluvannyuma lw'okulaba mwami Kyagulanyi nga we yamusuubiriza si waali ng'amaanyi geeyongera bweyongezi ng'omuggundu gweyongera bweyongezi ng'omukwano gw'abantu yonna okwetolola eggwanga Uganda gweyongera bweyongezi ono yavaayo n'olukujjukujju ne yeekaza n'agamba abantu mugende mumuwulirize mugende muli ekyanaayogera wadde nga yakimanya nti ne bw'anaabagaana nga Robina Nabbanja Musafiri ng'ab'e Busoga bwe baabagaana tewali ayinza kulemesa muntu n'omu yenna wano mu ggwanga Uganda n'agamba nti mugendeyo wa mwami Kyagulanyi ampuliriza
era abantu ne bamuwuliriza. Kaakati ono yasalawo ne yeekazakaza nga bw'omanyi omukalukalu bw'atajja busera n'agamba mugende mumuwulirize mmwe mwennyini mwesalirewo wabula ye bw'abuuzibwa kwani gw'alina okuwagira nga kuba pulezidenti ono omusajja si mulambulukufu yasigala ali eri wa mukama we General Kaguta Museveni era nga gwawagira nga bulijjo okusinziira ku Mawu bwe yatutegeeza nti DFDP, FDC Jema bonna bano bakolagana ne NRM. Kati ebigambo bino byabadde bwe biti nga tebinnakyusibwa. Tugende tumunone kubaluka ya twetolole naye mpaka wetutuuka wa mpaka kusaza wetuli wetina main rally. Bannange olunaku olwo public holiday ayina boda atagirina mupangise tujje tuwerekere president tinjagala mbeere bakakamu eyo luutu gye tugamba gye twakoze etandikira Kasaana wali ne tugenda ekako. Kati eryo ekkubo ampuliriza lye lyakyusiddwa era entambula yakyuse dda oluvannyuma lwa pulezidenti okolamu ku nkyukakyuka. Ampuliriza entambula entuufu ate poliisi bagiwadde omulimu yazzeemu n'etuula bupya n'etegeeza nti mwami Kyagulanyi agenda kutambula bw'ati. Saagala weerabire, saagala obisibwe, yali alina kusooka kubeera ng'agenda eri ekyajubira naye kaakati nkugambye asookera ku ssaza. So ne ruutu oba ekkubo lyakyuse ng'entambula empya ey'olunaku olw'enkya eya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu tagenda kuyita mu kkubo eryo, agenda kuyita wano bw'ati. Enkyukakyuka zonna zisobola okubeerawo mu ngeri mwami Kyagulanyi ng'ejja okutambulamu. Twali twakkaanya route ey'okuyitamu era ne tugibawa bulungi naye oluvannyuma ne batusaba ne bagamba nti omuntu waabwe tayeewulira bulungi ne basaba abeere nga asookera ku ssaza. Ffenaffe tetukiganye era tukanyiza nabo ntubaga tekina mutawaana asobola okutandikira ku ssaza olumaana dda ekyajjubira era nga entambula egenda kuba nti bw'anaava saidi z'e Kampala agenda kutuuka ku Welcome adde ku highway eya Mbarara highway bw'ati asalemu abeere nga agenda ku ssaza. So tetumusuubira kuyita mu nnyendo na mu kibuga wakati era tugenda teekawo abasirikale bafa bagenda okuba nga bamugaidinga naddala okusinga ddala traffic police. Munanga mpuliriza nkutegeeza gye tutandikidde olunaku olwaleero nakutegeeza nti ekitongole ekya UBS oba giyite Uganda Bureau of Statistics ampuliriza nga twolekedde akalulu ka 2026 bano bavuddeyo n'ekiwandiiko namutayiika era ekiwandiiko kino kibwaguuga ng'ekiwandiiko kino kyongera okwoleka mbu n'okulaga mbu n'okwongera okunyitiza mbu enkola eza NRM. Wuliriza njagala oli ebigambo bino. Ekitongole kino ekya UBS Uganda Bureau of Statistics ekikwasaganya ku mbalirira kivudde ne kitegeeza Bannayuganda mbu kigenze kituukirira bantu luggi ku luggi, nju ku nju, kyalo ku kyalo, wabulanga okusinziira ku bantu b'embuuzizza munda mu ggwanga Uganda bagamba tebalina muntu n'omu gwe baali balabyeko alina kyababuuza kyonna. Wabula ekitongole kino kitegeezezza nti kyatambudde okwetooloola Uganda yonna nju ku nju, luggi ku luggi nga kibuuza Bannayuganda mbu enfuga ya mwami Museveni eri etya. Ekitongole nga kigamba mbu abantu nga bagamba mbu enfuga nnungi nnyo ebitundu 7/10 era ekitongole kino nga kibuuza abantu mbu enguudo Museveni zaakoze mwe mulowooza ziri zitya zibasanyusizza mu myaka gino gy'amaze. Mbu abantu nga bagamba mbu ebitundu 7/10 nga bagamba nti enguudo zezo zennyini ze twayagaliza embazi kibuyaga yasuula dda. Era ekitongole kino ne kyongera okubuuza abantu nti abaffe ebya security biri bitya, emirembe giri gitya. Mbu abantu ebitundu nga 8/10 nga bagamba nti ebya security awo omukulu abikutte bulungi nnyo tewaliwo yadde kuwannaanya kye twayagala kyekyo kyennyini awakute talina kubeera nga addiriza. Era ekitongole kye kimu ne kyongera okubuuza ku bantu bano obukenuzi, obulabbayi, obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda engeri gye bukwatiddwamu bwo buli butya. Kale ekitongole kino mbu abantu ne baddamu ne bakigamba nti okusinziira ffe kye tulaba abantu ng'ebitundu 7/10 enguzi Museveni agikutte bulungi nnyo. Mwami Museveni engeri gy'akuttemu enguzi tewali mukulembeze n'omunda mu ggwanga Uganda yali akutte ku nguzi nga mwami Museveni
Museveni bwagikutteko kaakati awo waakutte waalina okukwatira ddala era twongera kumwebaza twongera kumusiima okusinziira ku kitongole kino n'agamba nti ekitongole kino Uganda Bureau of Statistics kyekikwasaganya engeri ey'omutindo ogw'okumanya ebintu mu ggwanga Uganda bitambula bitya ye bannansi bo basiima batya basiimu banyiivu si basanyufu oba basanyufu ku mbeera eno njagala nkuteremu alipoota eno namutayiika ne muganda wange Africa ampuliriza ogenda kwewuunya lwaki abantu bano essaawa zino nga twolekedde akalulu aka 226 lwe batulaga nti batambudde nju ku nju luggi ku luggi era abantu mbu ne boogera ebigambo bino ye abaffe gweyo gy'oli wali olabyeko ku muntu eyeefaananyiriza ono Bannayuganda wabasanga nga bali 100 buli wosanga Bannayuganda 100 ku bo Bannayuganda 81 basanyufu bamativu tebalina mutawaana bakkiriziganya n'embeera nga bwetambula munda mu ggwanga Uganda oyinza okwogera ku nsonga y'ebyenfuna oyinza okwogera ku nsonga y'ebyokwerinda n'obutebenkevu Wubose tugambye okusinziira ku Bannayuganda be yabuuzizza abali mu bukadde n'obukadde bwa Bannayuganda ne wakubadde wange sabalabyeko mukyala wange teyabalabyeko abaana be wange tebabalabyeko baneiba tebabalabyeko mikoro gyange tebabalabyeko ku byalo gye tuwangalira teri yabalabye naye batugambye buli wosanga Bannayuganda 10 gwe kikubeere mu bwongo nti ku bo Bannayuganda 81 basanyufu bakozesa ekigambo extremely happy never dag kakati okusinziira ku bibalo bya Wubose tugamba ebyavudde mu kunoonyereza wansi w'enteekateeka ya National Governance Peace and Security Survey bakizudde Bannayuganda bali mu bitundu 7 balina obwesige mu gavumenti erimu buyinza bw'eggwanga lino nti erina obusobozi obulwanyisa enguzi n'efuuka olufumo Wubose tugambye ebyavudde mu kunoonyereza munda mu ggwanga lino Bannayuganda ebitundu 93 ku buli 100 bakkiriziganye n'ensonga nga bwe zitambula naddala ensonga za gavumenti engeri gyekuttemu enteekateeka ey'okulwanyisa obwavu mu Bannayuganda buli wosanga Bannayuganda 10 Wubose tugambye ebitundu 93 Bannayuganda 93 bamativu balina okukkiriza balina obwesige nti gavumenti enteekateeka ey'okulwanyisa obwavu munda mu ggwanga lino egikutte bukwakku Wubose tugambye bw'otunuulira Bannayuganda bawangalira mu masoso g'ebyalo n'obageraageranya essanyu lyabwe ne Bannayuganda bawangalira mu bibuga almost level y'essanyu lya Bannayuganda bali mu byalo ne mu bibuga kumpi level y'emu bona bamativu ensonga z'ebyobufuzi nga bwe zitambula bona bamativu ensonga z'ebyokwerinda bona bamativu ku nsonga ekwatagana n'eddembe ly'obuntu kakati Wubose tugambye bwe bukeeredde olunaku lwaleero ampuliriza Uganda Bannayuganda basanyufu Bannayuganda bamativu Bannayuganda tebalina mutawaana Bannayuganda bagamba ensonga y'obwavu tekyali y'amaanyi nnyo tekyabasumbuwa bagamba ebyobufuzi nga bitambula munda mu ggwanga lino Uganda okusinziira ku Wubose tugambye Bannayuganda bamativu nti ensonga z'ebyobufuzi zitambula bulungi munda mu ggwanga lino Wubose tugambye nti Bannayuganda be babuuzizza ku 10 Bannayuganda ebitundu 94 bagambye nti balina obwesige mu nsonga z'obukulembeze munda mu ggwanga lino Wubose tugambye Bannayuganda abasoba mu bitundu 67 balina obwesige bamativu bakkiriziganya bulungi nnyo n'ensonga engeri gavumenti gyekuttemu ebyobulamu munda mu ggwanga lino ampuliriza Wubose wansi w'enteekateeka eya National Governance Peace and Security Wubose tugambye kitubeere mu bwongo nga Bannayuganda nti ebitundu 81 kwegamba bw'ogenda mu kibuga
nga kirimu abantu akakadde k'abantu bannayuganda kitubere mu bwongo nti emitwalo 81 ku bannayuganda akakadde kamu bamativu n'engeri ensonga engeri gye zitambulamu. Wubosi mu lipooti yayo etugamba mbu yakisudde ku bannayuganda 10 bannayuganda 87 ku bo tebalina mutawaana n'enfaanana enguudo z'eggwanga lino gye zifaananamu. Ripooti ya Wubosi egenda maaso etugamba bannayuganda ku 179 balina obwesigi nti akakiiko k'ebyokulonda akakulemera omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama kagenda kurangirira bakandidate abatuufu abaana ababalondeddwa. Bannayuganda ebitundu 79 bategezeza ekitongole kya Uganda Bureau of Standards, Uganda Bureau of Statistics. Bannayuganda 79 ku 100 bategezeza ekitongole kino nti tulina obwesigi tetulinaamu kutya nti wanaabawo okubba akalulu annange ampuliriza mawulire gaba mu kitongole kya gavumenti y'eggwanga lino ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ki Uganda Bureau of Statistics kyatugambye Ugandans almost 81% Ugandans are extremely happy. Batadeka akagambo extremely. Kwegamba bannayuganda ebitundu 81 ku buli 100 balina essanyu liyitirivu. Ensonga nga bwe zitambula munda mu ggwanga lino bakaanya nazo bamativu basanyufu tebalina mutawaana. Ekintu kye bayita ennaku n'obusungu n'okunakuwala n'emmeeme okubennyika bannayuganda ebitundu 81 bagambye okunakuwala obusungu n'ennaku babyesamba babifuma lufumo. Kakati nno bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza munda mu ggwanga Uganda mwe tukyali amawulire mwe tugatambuliza era ensonga mwe tuzikuweera okulaga ebyo ebigenda maaso mu nsi yo obeere ng'obitegeera obeere ng'obimanyi oleme kubeera nga oba oli awo owuddiisibwa oba ng'obuzaabuzibwa. Kati bino byonna ampuliriza ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda nga bwe nkutegeezeza mu ntandikwa nti omukyala Honorable Betty Nambooze Bakireke ono nga yakikira abantu b'emukono municipality ampuliriza kaakati ono ate avuddeyo olunaku olwaleero n'ata ebigambo. Ono avuddeyo nkugambye n'ata akaka era ono aleese bwino ate omukambwe ku musajja mayitwa nga General Muhoozi Kayine Lukaba beppo n'abo abantu ab'enjawulo abagenda maaso n'okuwagira gavumenti eya Mwami Museveni. Honorable Betty Nambooze agamba nti abasajja munda mu ggwanga Uganda abali mu gavumenti naddala abo abali mu kitongole eky'amagye bavaayo ne beegomba amawanga nga Russia era ne beegomba amawanga nga China era bano ne beerabira nti okwegomba eggwanga erya Russia ekyo si kibi n'akamu n'akatono, okwegomba eggwanga erya China si kibi n'akamu n'akatono, wabula abasajja bano tulina okubeegomba nga tubeegombako byonna n'ebyo bye bakoledde ensi yaabwe okugeza ng'okulwanyisa obuli bw'enguzi, okugeza ng'okulwanyisa obulabbayi, obukenuzi, okugeza ng'okujja famire zaabwe mu politics ow'amawanga gaabwe. Ojagenda munda mu ggwanga erya Russia nga Vladimir Putin emyaka gy'afugidde mutabani we si yakulira amagye, mutabani we nga si minisita, mutabani we nga si vice president, nga mutabani we ali mu bintu birala nnyo. Ojagenda munda mu ggwanga erya China ng'omukulembeze w'eggwanga erya China aliko mutabani we ne mu gavumenti taliimu akola bukozi mirimu gye mirala nnyo. Kaakati wano munda mu ggwanga erya Uganda okusinza ku mawulire nga be galaga nti Mwami Museveni yakulira ye president w'eggwanga Uganda essaawa zino era yali mu ntebe ey'eggwanga Uganda. Wabula saagala weerabire nti ate mutabani we omukulu General Muhoozi Kayine Lukaba ono ye CDF oba yakulira amagye munda mu ggwanga Uganda, nga kitegeeza nti Mwami Museveni bwe yamagamaga munda mu ggwanga Uganda nga tewaaliwo muntu asaanidde kifo ekyo okwenkanankana General Muhoozi Kayine Lukaba, era bw'atyo obuvunaanyizibwa yabukwasa General Muhoozi Kayine Lukaba. Kaakati ate Mwami Museveni bwe yaddamu okumagamaga n'alaba nga ebyensoma munda mu ggwanga Uganda biddiridde nnyo n'aga tewali muntu asobola bikwasaganya kwenkana First Lady omukyala Janet Kataha
Museveni era bw'atyo n'amukwasa omulimu ogw'okubeera minisita owa sports ne education munda mu ggwanga Uganda era nga mukyala wa mwami Museveni amanyikiddwa nga First Lady Janet Kataba Museveni kaakati ono ye minisita akwasaganya ampuliriza ebya education munda mu ggwanga Uganda. Beppo n'abalala bangi oba oliawo nga bano ba relatives ab'emikwano n'ab'eŋŋanda munda mu gavumenti ya mwami Museveni naye nga bano era bakolera ddala emirimu eminene ennyo oba oliawo egyandikoleddwa ate abantu abalala naddala abo abatalina kakwate ku First Family oba ku family eno eri mu State House munda mu ggwanga Uganda. Kakati no wano omunalibo Betty Namboze bakireke omukyala Madamu Teacher Amakono municipality to be era nga ye incumbent aliyo yategeezezza naga nti bino byonna babyogera babyegomba kyannaku nnyo beegomba bibi naye ebirungi tebabyegomba. Neyo Lasha gye mwegomba omwana wa Putin ye CDF ne Lasha gye mwegomba tibanange singa tulinga Lasha nitwefuganga Lasha omwana wa Putin ye CDF. China gye mwegomba China oba sente z'omusolo n'okomawo n'otula mu office n'oyinayina mubegomba ko byampisa mbi ebirungi temubyegomba. Kambabulire omuntu atudde munnamagye ffe twewandikire etteeka lino gwe oyagala owa bodaboda akwata amateeka ga trafiki nange ekyenzikiriza naye munnamagye akulembera amagye atudde agambye leader of opposition mu ggwanga omuntu akulembera oludda oluvuganya gavumenti nti oyo sobola ogenda ne musalako omutwe temwagala na kugamba nti ekyo kikyamu naye mugamba gwe lwaki wazeemu nti bw'ofa kyekibaawo basabo ne banyabo fe abantu abamu n'abantu abasinga abangi abawuliriza wano Uganda ye ggwanga lyaffe abantu abasinga obungi abo kye basinga okwagala kukulemberwa bulungi bw'obanga gwe wennyini constitution eno gye twogerako eri mu kutyoboolwa yawandiikibwa ku mulembe gwa mwami Museveni inene kesa abantu bagamba n'ogamba dati he even rigged the exercise n'agamba gano ge mateeka gensobola nga yendagano y'Abannayuganda okwekulembererawo tusobola okubalera enduulu ne tugamba mwami Museveni ti ali mu control tali mu control okubeera in charge kwe kukulembera abantu ne bakukkiririzaamu naye osobola okujja n'owamba abantu n'obateeka mu buwambi ng'agabbi we gasobola okujja ne gakusalirako mu nnyumba yo tegasobola gamba we are in control kubanga gundi ono tumusibidde mu nnyumba ofa agabbi tuwambye n'olwekyo we are in control tegaba in control gaba gabbi naye eno embeera eri cultivated eno yembeera nti teriyo omuntu gwe bajja kufuga bwe bati nti Elon yavudde eka alina omukyala n'abaana leero ali kitalya ekitala nno munnange bw'otuukayo ne space omuntu weyeebaka tewakyali omanyi abantu abamu kufa abasibwa bagamba munnabyabufuzi akoze erinnya kati agenze kwesimbawo nabeerako omu ku bantu abasibwa abantu ne balowooza mbu nno bwe batusiba ffe tukisanyukiramu mbu kubanga okola erinnya si buli akola erinnya nti alina kuyita mu kkomera kubeera kubonaabona kwennyini eri abantu kasita mutandika okukola ebintu ebifaanagana n'ebyabo bemu n'ensonga zennyini ezaleetawo olutalo olwaleeta Museveni temulowooza nti mwe banyammwe banyina baba Museveni babazaalira ku mwezi nti abakazi abalala bajja kulema okugendayo eggwanga lyaffe mulisindikamu anaki kye nali wano nga njogera mwami Zambali nga tutandika omwaka watugamba nti gw'omwaka ogulaba oti ti okujjako ekisa kya Katonda byonna ebikolwa abalina power state power they are setting up our country for anarchy oja Bagadafi barikola ne babeera n'obuyinza emyaka 42 naye olwaleero yo Libya ng'eggwanga nti omukulembeze bw'ati amala n'agwa naye ekikulu bw'awanuka eyo bw'atyo agwa ku ggwanga lyammwe wasobola okuba nga ffe abali wano tuyinza obutaddamu nakulaba ku Libya ng'eteredde so tosobola kugamba nti nno embeera eno etokota bweti abalina obuyinza babukozesa bubi banyigiriza Bannayuganda abasinga obungi abantu bonna mu nsi banyigiriziddwa ate gwe noddawo n'owaga obuwazi nti agiwadde omuliro nga mukola ebikolwa ebyekimenyi ky'amateeka olwaleero omuwoozi abantu ba UPDF temulina na buyinza kwogera ku muntu yenna amenya amateeka nga mukulemberwa
omuntu amenya amateeka ng'ensi yonna eraba ne tutuuka ne ku mbeera nti amawanga ag'omuliraano ne gatandika ne gatuuka n'okukola deployment. Njala kujjukiza bannayuganda nti obwesige bwe twateeka mu Yoweri Kaguta Museveni ng'ajja wakati wa 1985 kubanga awo yali Saabalwanyi Kabuga tasobola kubeera Saabalwanyi mu myaka egyo nakati ng'oli Saabalwanyi tujja agamba Saabalwanyi abantu emirembe eno gye tuliko mirala nnyo gy'aba Saabalwanyi naye abantu bamwesiga kubanga oba teyali ebbye obululu mu kiseera ekyo. Naye mu 1986 yayogera ebigambo ebyali bisinga okubeera ebikulu Yoweri Kaguta Museveni njala kujjukiza ne banno aba NRM n'eggwanga lyonna. Yagala nti bannange njala kutereeza eggwanga lya Uganda kwa isu gye tuliko yakutereeza Uganda kwa njala kusooka kusaasira accident gye wadde ofunye definitely kusaasira kwateeza kwagaliza muno ate bulamu bwe kuvaawo. Naye njala kwongerako nti mu nsi ziri ezaakula obadde oteeka okuva sayidi eyo gy'ovudde emukono ng'oli mu leeni emu yiyo ovuga ogenda mu abagenda e Kampala ng'oli mu leeni yiyo otambula nga waliwo leeni zinnya ziva Jinja oba Malaba mpaka Kampala nga zo zigenda Bugenzi kati wali kiroli wekikusanga ne leeni zendala nnya nga ziva Kampala zigenda paka ku booda. Ensi zaakula myaka ana singa awo bwe tuli kati era bandi accident ebadde emututte kumpi agirako contribution musaasidde mubiri ninjala kumulaga fatiti ate batayogera ebintu ebyo abantu bangi bagenda kufa baggweewo baddira ensonga enkulu ne bagizoogerako ne boogera obusongasonga. Sebe ensonga ya road infrastructure oba ebyentambula mu ggwanga sina nguudo zokka twalagisa traini twalagisa gaali z'omukanga bwe zibeera zonna mu nsi ezikusinga bumenyi biteeka okutambula. Eyo accident yandibaddeyo naye nga njagala kusaasira naye manya nti Yoweri Kaguta Museveni gweta Saabalwanyi ayina contribution ku accident balegera okutwala ku makya ga leero naye nga kyokusaasidde sebo mukama atusaasidde nowona sobola kiremerako. Naye njala kudda ku nsonga enkulu President Museveni bwe yajja wano yagamba nti obuzibu bwa Uganda wano babba obululu buti yabba obululu ali nyina omulwanyisa kati wamuwangudde naye mukubba obululu NRM kati esinga ku obuti mpulira ayagala kukyadukira Semugera Sirada ku nsonga yali gimale kwanyagadde nkikomentinge kunali Makerere University serowooza omwana yajja mu rumu yange nga alondedde Lukungiri nangamba John Mere Sebufu nawulidde ensonyi mpitirivu bampadde obululu natikiriza obululu 14 naka 15 nempulira ensonyi nenkaba Semugerere kubanga mujjukira ennonda baatekanga bikiveera ekiddugavu n'oyingira munda eyo omuntu omu n'okola kyoyagala kati ali mukulifalinga akalu ka Dr. Semugerere kalu 1996 akalimu obubbi obuyitirivu kati fe abali babigoberera mu kiseera ekyo nga tuwagira Museveni ono twamanyinga gye babbamu siga Semugerere tenda buwagizi Dr. Besigye obululu bwe yawangula wano tuyese kimanyi naye njala kudda ku nsonga yange kwanyala jigusa Mwami Museveni n'agamba nti obuzibu bwa Afirika bakulembeze kweremeza mu buyinza bannange nzize nteeketeeka ebintu bino n'ekimu kyo mu nnyongera emyaka 5 tereze ssemateeka omupya owa Uganda twetaaga ssemateeka obuzibu bwa Uganda ssemateeka bannayuganda bakisa nnyo kati omusajja agambye yagala kutereeza ssemateeka tumuwe naye ekyafuuka ekya ssemateeka emyaka ena gyaggwako 5 n'agifuna ssemateeka n'amukola ye nnyini n'amuyuzaayuza kati bijalo gabana Uganda obwesige mu muntu akyusa ebigambo musajja mukulu emyaka 95 plus tebuyinza kubeerawo nga ze avuluga eggwanga bwatyo era ze muyirako emisango mingi president musango ki omusango ogusooka yamanya nti Uganda okuva mu independence 1962 ebizibu bya Uganda byali constitutionalism enfuga eya ssemateeka ey'amateeka ssemateeka owokuntiko ndibundakwata mu ssemateeka ono jukira nobati kyakola mu 1968 nakola ssemateeka nebinaisa bamuteekawo regional constitution kati ng'obulwadde bwali awo baamiini bajja ne bawamba wano amiini twagenda omujjawo nga nakyemalira n'abiraba mu kiranda bobati ne babba obululu n'amanya history wa Uganda abaakola ssemateeka nze nali Makerere University nga ngoberera baatunuulira ebyafaayo by'eggwanga lino ne batunuulira okulonda
ne batunuulira militarization mu byobufuzi amagye mu byobufuzi ne batunuulira ebintu byonna ne bakatukole ssemateeka nga president alina kubeera ebisanja bibiri ne bagamba ssebo president kale ofuze emyaka gino 9 egisoose naye mulimu ebisanja biri mu ssemateeka bw'oba olemeddeko ng'owuli enjala ekyakuluma ey'obukulembeze kale goberera ssemateeka bwe byaggwako awatali nsonyi nakozesa parliament nakyusa akawaayiro akaali kasinga okubaako omugaso mu ssemateeka wa uganda okusinza ku byafaayo bya uganda kwaki olina okutunulya ebyafaayo bya uganda ng'ovudde mbaani otera okumanya nti history gwanga ono janjawulo okubye Kenya okubye Tanzania nawala naye president okukyusa akawaayiro ako nga takawadde mukisa bakulembeze balala kagezesa yazza omusango gwa nagomole y'eggwanga lino as if that was wanted na president wa Uganda tawabirwa abakyali mu ntebe kulya muwabidde wabweru wa Uganda as if that was wanted na funduka fabadde bakubeerwa kale ebyo bibadde bityo naye asemyaka gikonyeza mu mweta tetuli mu lamentation constitution bagikwatako 2:5 ne 2:17 bazze bakola semateeka yakwatibwako tubeere mu lamentation for andi kakati kyenyala okuleeza nti buli lwokwata ku ssemateeka byonna ono byaddayogera Henry bitabanguka tulina kutunulya symptoms olina kutunulya cause kali mwami Yoweri Kaguta Museveni NRM yabadde ng'ekyali y'amaanyi mu kiseera ekyo baalirese bano bahenry abalala naye ensi n'olanga Tanzania bwakiri bwebaddeko kubanga omukulembeze bajjanga mpya era akyusa ku bintu naye emyaka 40 Uganda eyingidde obwannakyemalira era President Museveni mukimanyi bulungi banyabone basebo abatulaba kyomu ku bakulembeze kati abasatu ku lukalu lwa Afrika abasinze okulwa mu bukulembeze singa 2:26 addako Uganda ogirengerawo singa 2:26 addako ekisooka addako atya kubanga opinion polls tuzirina tumanyi kigenda maaso kyekigenda maaso ekigenda maaso tiba na Uganda ebitundu ebisukka mu 65 ku buli 100 baagala change eva ku President Museveni edda ku mwami Kyagulanyi Ssentamu banna Uganda si Buganda wano Buganda tulinga mu 9 naye mu Uganda yonna ate nga mbadde mu kiraba unabadde bannange otubeera ku bumpewo wano banna Uganda balaba ebigenda mu maaso tulaba banyonyola bingi balaba mwami Kyagulanyi ng'ali mu Arua ne balaba mwami Museveni ng'ali mu Arua ne balaba mwami Kyagulanyi ng'ali Busoga ne balaba mwami Museveni ng'ali Busoga banna Uganda si bweru wano mulaso okulinya nagera Arua n'alaba ekigenda mu maaso n'alaba ekiri wano egindi kakati bamanye ebigenda mu maaso se banna Uganda basazeeyo ku mulundi guno nti akalu kano is a protest vote wabula ekiriwo ntuli mu kanoonya tukalina tuli mu kanoonya tugamba banna Uganda mwenna mugende mulonde temusigalayo mugende mulonde buli omu ku luno agenda alonda akuba akalulu sifa side gyolonderako naye genda olonde kubanga si bwe kimanyi bulungi nti ebitundu 80 ku buli 10 biri wansi w'emyaka 4 gya Uganda kale abaana abavuuka abaana abalezi basazeeyo okulonda president waabwe bitundu 80 40 years and below abantu abali wansi w'emyaka 4 mu Uganda kwekijje ku abali wansi w'emyaka 4 mu Uganda bagenda mu 80% kirana ku 10 kati bagambye tebagenda kukiriza jajja ali mu 20% asena 20 ali mu 5% kwa bayingira 8 mu Uganda emyaka 8 nga tebabira na 5% kati bana Uganda abavuka bagambye nti jajja ebigambo byatwadde bimala tasobola kubanga ali ku myaka 85 mutuufu azaliufa emyaka 2 3 4 jajja atuleke ate abo balonzi kati nkwa justification lwaki akalu kawedde dda kano nsonga zako zawedde kawedde kati tetusaba president nkuba tuli mu kanoonya tugaba abantu bagende bakalonde bwaba lokalonde tugenda kakuuma nsomu kuba bakuli mu Buganda wano enkuuma tugimanyi naye mukunkuuma temuva ku polling station nawulya munnamagye gamba ku bantu bose munnamagye uyingira utandikirawo gamba uyingira otabye okulonda ogati bamala okulonda muveeyo mu ddeeka amanyama tebagembye okulonda kwaba tegabye gagamba tubamala okulonda oyina eddembe okubeera wabweru wa polling station ate nga yo ziba meters nga 10 wabweru wa polling station oyina eddembe okubeera waawo nolaba bigenda mu maaso etteeka baligamba kali munnamagye agamba okuddeeka ngendeeka kukola ki
nga ne mukuma maanyi gange buyinza bwange. So omukulu oyo nsonga zadde aleeta wano abantu babalonda ssebo nkulu eno batulina ebintu bingi. Ffe first lady owaffe Babi Kyagulanyi Yitungu owaffe agattako obulu buyitirivu kwa mukyala munyirivu bulungi, mukyala mugezi bulungi, mukyala mwogezi mulungi. Kati ayina obulu bwati kabandi bannayuganda tujja tupasi makyala kati akaluka abakyala bwotulya mama Jeneti notulya ne manyiraze Babi Kyagulanyi nga abasinga abalonda bali kushepe ya Babi gosuubira ki ku police station. So alime kwogera gaganja ate kakati munnange bagambye first lady tujja kutunda first lady nebyo so Babi ajja kulala ekuleta Babi obulu bwaleeta abakyala bamukiza mu Uganda basinga 100 times better than abakiza mama Jeneti. Tuli ne mukulu John Mary Sebufu ate ne mukulu Henry Kitambula dakika ndooza 2 kwemu jewo nsonga eyo bagamba nti magenda nemusinza amalalo gobote. Bannayuganda propaganda oyo ndooza bamukoye. Ekimu ku bulwadde obukulu obuli mu ggwanga lino obulwadde obukulu aba Iran bwe baleese bwe basize ensigo ez'obukyayi obutambulira ku mawanga. Ensi yonna ne bajawulamu ng'etambulira ku mawanga. Ogera ntunulira bambi abantu abawagidde mwami Kyagulanyi ne NUP mu Western Uganda nga mwene mulooza nti buli munakoli buli Western wa NRM bawagira Museveni ekitali kituufu. Naye Museveni n'ateekawo system eraga nti ye musosoze mu mawanga.